eryalongoseddwamu erya Computer Misuse Act olwaleero lyetuyise 2022 kiyinza okubaako n'engeri gyegenda okunyigirizamu abantu abamu naye njagala okutegeeza mikwano gyaffe naddala abavubuka babadde bakola emirimu nga basinziira ku mitimbagano. Omuntu bw'oba ng'olina license okukola kiki kyokola obeera protected. Omuntu bw'oba olina online media yo kakasa nti ogenze n'ogiregistaringa nti oli mu mitendera emituufu ojja okkirizibwa okukola ebintu ebiri public. Naye tekikutaasa oba tekikuprotectinga singa onoogenda mu bintu eby'omunda okugeza ng'omuntu ng'ali mu kisenge oba omuntu ng'ali mu their private life, awo kiyinza okukwata. Nze njagala okutegeeza mikwano gyaffe abavubuka kubanga tukozesa nnyo social media, tuzikozesa nnyo naye tuzikozese mu bintu ebigenda okutugasa. Gikozese ng'opromotinga bizinesi yo, gikozese nga ddala ekintu ky'ogenda okuweereza bw'abanga osanze omuntu ng'ali mu kutulugunya munne ekyo kirukoodinge tewali akugaana era tetuba na kutya. Nze kyenjagala abantu baffe bategeere kwe kutegeera etteeka dirwe likukwata na dirwe litakukwata. Era njagala okusaba gavumenti wano nti batwale obudde basomesa Ministry ya Constitutional Affairs and Justice basomesa abantu baffe amateeka ge tulina amateeka mangi galinga agali redundant abantu baffe kubanga tebagamanyi. Abantu bangi banyigirizibwa oli n'atamanya tteeka akiri mutaasa. Abantu baffe basomesebwe bamanye amateeka agabataasa era ne ge balina okwewala okumenya. Honorable, ku nsonga ya bwe tuna mu tteeka lino bakulaga nti naddala ku ky'abaana akawayiro k'abaana olwaliro ngenda kutegeera ddi nti akatambi kano kenkutte poliisi tegenda kunzigulako musango oba tekigenda kuleetawo kutya muntu kuddamu kutambuza amawulire oluusi agandibadde gayamba community kubanga tutya okuvunaanibwa. Webale nnyo webalire ddala. Kyenjagala okutegeeza abantu baffe lwakuba abantu babadde bakwata obutambi oluusi ng'akutta akatambi in a good spirit oba ku lw'ensonga entuufu naye ate bw'akakutta akaweerezaani nja kuwa ekyokulabirako nze kino ngenda kyogera kwaliwo omusomesa eyakutte ku vidiyo obw'abaana babadde bakola ekitali kituufu naye ate naye n'akola ekitali kituufu. Abaana bano bakyali bato ayonoona feesi yaabwe kubanga abaana bano bakoze ensobi batereeze naye ate obufaananyi buno yabuweereza mu vidiyo buno yabuweereza ne butuuka ku bantu ne be butalina kutuukako ku bantu abatalina kye bagenda kumakinga out of this. Kituufu kuliko ebyokuyigirako naye ne bannamawulire emirundi mingi mbalaba nga mukwata ebifaananyi ebimu ebirimu abaana okubanga banyigirizibwa obanga bateekeddwa mu bikolwa ebitali bituufu ne mubabikka ku feesi zaabwe ne batategeera na kutegeera omwana ki. So abantu kyenjagala okubategeeza nti bw'osanga omuntu ng'akola ekikyamu bw'obanga eddoboozi lino olitutte ku poliisi ku nsonga eriko okuggulawo omusango obeera protected. Waliwo etteeka eri protectinga aba whistleblowers weeriri lisigala li protectinga kubanga vidiyo ewagikutte lwa nsonga naye bw'ogikwata nga olaba nti bw'ate kikunyumira kugabanako na muntu mulala just muokusekamu busisi ate naye n'akikwata n'akyongerayo obuliawo n'okiweereza n'oyo atakyagala naye akyayinza okugamba katono yampeereza byakirino. Tulowooze etteeka lino ke lyayise oba ke omukulembeze wega ke yali sayiniiza ne Facebook kubanga biri byonna okusinziira biraga nti biri social media naye tukyali mu kaseera akazimu nga Facebook ekyali nzigale nga tebatutanga n'okutuuka olwaleero kitegeeza nga naffe abagikozesa abamu tugikozesa mu bwebba. Ensonga eno eya Facebook yo mugisalidde magezi ki? Ensonga ya Facebook ekyamazima nga Parliament tulina foramu ey'abavubuka mu Parliament tukyayisubscribe era tuli mu ku agitatinga okulaba nti bagigulawo ebeere officially open nti omuntu yenna yenna okugiloginga on aba tamenya etteeka lyonna ate era nga tekikotagisa kuteekamu ssente nyingi okubanga omuntu okuyitira ku VPN okufuna kwakutesinga Facebook tekibeera kyekimu nga bw'obeera ng'oguze datawo normally n'oba ng'osobola okujja kutesinga. So tuli mu kulwana nnyo kulaba nti abavubuka eddembe lyabwe eryokuba nti basobola okuexpressinga themselves through different social medias oba media ez'enjawulo communicatinga nti libaddizibwa naye nga nabo balina okukikola n'obuvunaanyizibwa. Era nze nsuubira nti kati kino engeri gye kirimu nti waliwo okuregulatinga enkozesa ya kompyuta mu nkola ng'eyo tewali kigaana gavumenti okukkiriza Facebook kubeera ng'eggulwawo mu butongole abantu baffe kubanga bagikola. Nga tumaliriza omubaka wa Mubende municipality Hope Gania owa Mubende district
ensonga ekibonerezo ekyateereddwa ku tteeka lino erya Computer Misuse Amendment Bill 2022 kibonerezo tekibulikise ng'ekinene nnyo. Webale nnyo webale ddala, ekibonerezo kyonna ekiteekebwawo kibeera kiteekeddwawo okulemesa bantu kukola ekyo. Tekiri nti bali mu kutunda bumenyi bw'amateeka wabula kuziyiza bumenyi bw'amateeka. Bataddeko 750 currency points ziba na million 15 za Uganda oba emyaka 7 oba byombi. Kati ekyo kiba kisigadde mu mikono gya mulamuzi abaatudde mu ntebe ku mulundi ogwo okusala ezo million 15 kyekisembayo kyekyawaggulu naye basobola okugamba mbu okusinziira ku kyakoze million 1 oba 200 oba 5. So eyo just it is the maximum oba ekitono. N'emyaka 7 kuteekako limiti nti omuntu tebamusiba okusukka emyaka 7 naye basobola omusiba emyezi 2 oba 1 okusinziira ku mulamuzi.